Sikililiza Mukufa tekuliyo nti just omuntu gwe kyo ngamba kafero yafaka tukulire ngowulire nyimba zebabika mubiri omwoyo gusigalawo osegedde mu mutya butukufa kulokubanga muloza bikomaawo okufa obulamu tebukoma beyongerayo era mikwano gyaffe tukyali nabo ba brothers baziika mibiri emyoyo gisigala naffe abaagalwa abaabwe. So we are all every time with our brothers and our sisters. Ne wabajjajjawo nga yafa baziika mubiri yo kyali naye. Twajja kukolerera mu mirambo gyaffe, twajja kukolerera nsi, tukolera ku lwansi okubaawo. We are here for the sake of others. Tetulirwa kuba nti tukolera mirambo gyaffe. Ate omulambo gunaagula kyo gukolera guguleki gugule empale. Baza nnyo Uganda Funeral Service for the invitation. Thank you so much. Yampadde invitation ngabo tulaba wano. Nti mwebale nnyo okutwagala abayimbi, mwebale nnyo programs emukola n'abayimbi. Oli yandiagadde okwebuuza kino kigenda kubeerawo annually, monthly, oba just it's one coin in a box? Ngabo nkugambye I am invited here. Kati ekyo nja kukizaayo ku interim committee eya UMA. Simanyi program yabwe bweri cause I'm out of office. Yes. Lwaki abayimbi mudukira nnyo mu church mu biseera nga bino kwa mwandize nga muze nga tu celebrating Uganda Musicians Association ne muze kusabira baafa? Lwaki mujja nnyo mu bizibu? Smith, obadde oyagala batusange mu ssabo oba anyway nali no ssabo, obadde oyagala tugende we tusange mu nsuku z'amatooke gye tuba tukuŋŋaanira owa mpaamu ekyo like give me an idea tulina kuŋŋaanira wa if not bw'oba olaba nga tukuŋŋaanira mu church si kye kiyandibadde ekirungi. Abawagizi kye beebuuza Sophie nti nno bandibaleko nga you're celebrating ebirungi bye mutuuseeko naye muze kukusabira baafa. This is part of it. Kati nani yandikikoze nga si bayimbi? Kikyengezako okulaga kano soko kasiime mutwako ka credit no give us kubadde mu kibuukidde nti leero mu church basabira bayiwe basabira abaafa temwali organize olunaku lwamwe batugambye. Ani abagambye nze simanyi ze kugamba bye mmanyi Smith nga bulijjo sirya kigambo kyange omanyi kyenjo okugamba nti ye tuze mu church. This is not the first time okulaba abayimbi bannabitone mu church, is it? Kino ky'abayimbi bokka oba bannabitone bonna mu ggwanga? Nkozesa ekigambo bannabitone. Oli otya muganda wange? Ndi bulungi sebo gamba otya sebo. Omusamize tukulaba ku church kino kitegeeza ki? Ndike sebo ku mutwe. Wavaayo n'olangirira n'ogamba gwe okkiririza eri. Omuganda asobola okufuuka omunyankole? Kisoboka nga bakoze obufumbo omuganda gwe kumutegeera yasobola okufuuka omusoga. Ate omusiraamu asobola okulokoka? Okulokoka kisoboka omusiraamu. Kati obuwangwa n'eddiini obuwangwa bwe busooka busobola kukyuka naye kitegeeza olw'okuba nti kale abantu b'ensi twerabira nnyo olubereberye obusumba bwali bwa muyimbi bakubye bannabyabufuzi n'abannaddiini akazinda yali skepta gye batadde mula y'omuyimbi era omuyimbi nga ye nnabbi yayogera. Otegedde kale ebiseera bisinga eno church sizabano omuyimbi ye nannyini kazindaala ako era bwe buweereza obwasooka ffe tuli bali owi ba myoyo ng'abasumba abalala iso kati tuli we are part of the church and the community. Otegeera Jimmy Culture oli yandiagadde okwebuuza abagamba abayimbi temukoleredde bulambo bwammwe era ku kufiirwa wano nyini mu Kifeerubaga waliwo bwe bagamba muno abayimbi mukolerera akalamboko gwakako kakoleredde ng'ozze okusabira obwabo obwagenda. Olwakuba nti nze nyina analogy yange mu mutwe gwange sikililiza Mukufa tekuliyo nti just omuntu gwe kyo ngamba kafero yafaka tukulire ngowulire nyimba zebabika mubiri omwoyo gusigalawo osegedde mu mutya butukufa kulokubanga muloza bikomaawo okufa obulamu tebukoma beyongerayo era mikwano gyaffe tukyali nabo ba brothers baziika mibiri emyoyo gisigala naffe abaagalwa abaabwe. So we are all every time with our brothers and our sisters. Ne wabajjajjawo nga yafa baziika mubiri yo kyali naye Nga tesimuwulira simulaba. Katonda omulaba tokimanyi nti ossa omulaba Katonda naye tokimanyi nti oli mulamu tokimanyi nti yakuwa obulamu naye omulaba. Gwe akalamboko kakoleredde kale omwoyo gwo gogamba ogenda osigalawo ogukoleredde nti nno mu kufaako oba nga baziika omubiri gwe bajja gamba Jimmy Culture yakola kino nekino nekino nekino? Twajja kukolerera mu mirambo gyaffe, twajja kukolerera nsi, tukolera ku lwansi okubaawo. We are here for the sake of others. Tetulirwa kuba nti tukolera mirambo gyaffe. Ate omulambo gunaagula kyo gukolera guguleki gugule empale. Owa ekiggwa wakizzaawa nga tumaliriza? Ekiggwa nakizza wano era woolaba wendaga. Erubaga wano? Mu kyaki bagambye tuli mu kiggwa kya Katonda.
bade towulira nekikyo wewakizza togatta lulimi language na religion bijja kusombowa kubanze mba Katonda muyita Katonda omutonzi omusiraamu agamba Allah naye asigala Katonda so togatta language na culture. Owaye bayimbi banno bakoze concert as the year comes to end nga tuze ku kya music Jimmy Culture bwagizi baba ku misi nga tusubireyo ko ka concert ka show mu maaso awo nga Jimmy Culture yegwe headliner oba yegwe muyimbi omukulu. Kyemanyi nti buli omu ali ku buyite bubwe ate okuyimba sirire nti oli waataaka ati nawe kakwate. Music is a spiritual game. Kazannyo ka muhoyo okitegedde kati obuyite bwange si bwakuyitako mu ddiiro obute bwange bwakuweereza abantu abanyumirwa era in time ekyange ojja kiraba. Muyimbi kyasinga okunyumira ng'oggyeko gwe nga gwe Jimmy Culture n'ennyimba zo z'oyimba. Holy Spirit naye muyimbi yatuwa bye tuyimba.